Baby, I love you. I miss you. Everywhere you are, I'm ready to be with you, to go everywhere you want to take. Everywhere you want to take me, I'm ready to go. Tabula simple embala. Aliba funye package judo yali fala. Sabula. Yes, myali fala. Nja kwagala. Nja kukola ensonga zonna ezamu kisenge byonna. Making sure nti munjagala. Omufere takuba. Njagala omwami wabeera n'omwana omunganza. Tewali buzibu. Alina abaana basukka mu omu, toli ready kuba maama w'abo abaana? Siri ready. Naye yandibadde atya? Nga mweru. Mpulira. Omuddugavu takuba. Mukyala yandibadde mweru? Mukyala nga mweru. Munene si munene nnyo. Muwanvu. Nga muwanvu. Ndowooza byokka. Kasaba munenenene nga muwanvu nga mweru. Those are the only qualities zewandyetaaze mukazi ow'ekirooto kyo? Sagala mulwadde. Let's talk about that by the way. Kaakano ngenda kubeera nga mbatuusako omwana omulenzi nammwe abaana ab'obuwala nate sibeerabidde nakamu n'akeddagala omwana omulenzi okuva mu north omwana omuwanvu ate nno nga n'ensawo ze nywevu nga tezirimu bituli wabula nga n'akasente yakagaba omwana mulungi muwanvu beera nga ate tokwata ku limotyo mbere nga nkutuusako omwana ow'obulenzi tuvaawo. Zula omwagalwawo amanya n'eddoboozi empitibwa Daisy Ejjada okusinziira wano ku Delta TV tukole awenyi wenyingiriddewo n'omwana mulenzi omwana omuhanka omwana omuwanvu omwana ow'ekirooto kyo ngenda kuba nyingirawo naye mu style naye nga tubeere nga tuwayawayaamu naye atubulire ku zino ensonga nsanyusa okulaba mukwano gwange. How are you? I'm good. You're very good. Which language do you understand better so that you can use that one? Uganda and English. Uganda and English. What about the other language of yours? I don't know that language properly. Amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Odongo Ivan. Osinziddewo oviiridde ddala mu North okujja wano oba oyina w'osangibwa oviiriddewo? Nviira ku Salaama. Osinzira Salaama. Bazadde bo babeerawo? Abazadde bange babeera waka. Babeera? Lira. Lira? Hey, how old are you? 23. 23? Yeah. Okyasoma, okola? Nkola. You're working class? Yeah. That's very wonderful. Oli wa ddiini ki mwami Odongo? Ndi mukristaayo. Oli mukristaayo? Yeah. Amin, ekitiibwa n'ettendo tubiddizaani Mukama ki ekisinza okukusikiriza okujja otwegatteko mwene embeera y'okunoonya omwagalwa ow'ekirooto? Kubanga saagala kufuna omuyaaye. Muyaaye? Obagezezzaako n'olaba nga bayaaye? Asigezezaako n'endabira ku mikwano gyange. You got that experience through friends, right? Yeah. Hey, have you ever been in that relationship before? No. Say the reality. No. Tabeerangako mu relationship name. So oyagadde ogenda okutandika ebya relationship obitandikire lumu bireme kumenya nnyo okubanga olabye bad experience through your friends, right? Yes. Njagala kufuna omukazi w'ekirooto kyange. Omukyala ow'ekirooto kyo. Mpulidde wandyetaaze tusigire ku kifaananyi ky'omukyala gwe wandyetaaze okuba nga ajja mu bulamu bwo? Sijja kufanya okusoma kwe.
You don't mind about the education? Yeah. Ne bw'aba tasomangako nga tagendangako ku ssomero. Yeah. Naye yandibadde atya? Nga mweru. Mpulira. Omuddugavu takuba. Mukyala yandibadde mweru. Mukyala nga mweru. Munene si munene nnyo. Muwanvu. Nga muwanvu. Ndowooza byokka. Kasaba munenenene nga muwanvu nga mweru. Those are the only qualities ze wandyetaaze mukazi ow'ekirooto kyo. Sagala mulwadde. Let's talk about that by the way. Yes. Gwe, do you know your status? Yeah. Oli ki? Ndi bulungi. Oli mulungi? Toyina akawuka ka siriimu. Singa abaayo eyo ng'alina akawuka ka siriimu naye nga kinene, kiwanvu, kyeru nga bw'obitugambye. How can you go about that? Oyo tatawaana. Oyo akwerekereze. Mpulidde. Then another quality? Like tribe. Tribe wise. Abewaffe tebajja. Abewamwe bebwa. Ab'engulu nozaana. Abanozaana? Abanozaana. Tebajja. Tebajja. Nsonga ki ekukyaya abantu bano ng'ate already naawe oli munozaana? Tewali nsonga naye just sibaagala. Si? Just sagala kuwasa omukazi nga munozaana. Twagala mukyala wa tribe yo? Sagala mukyala wa tribe. Tribe ki ze wandyagadde? Abanozaana? Just abanozaana ndowooza bokka. Bokka? Abalala bonna obaagala? Abalala n'oba muzungu. Oba mu Nigeria. Ne bw'oba muzungu, ne bw'oba mu Nigeria. Bakuwulira? Tribe zisigadde zonna. Kasita ataba w'engulu. Kasita taba nga w'engulu. Tribe zonna toziinaako buzibu. Sifa ku nsi. Talk about the age group. Wandyetaaze omukyala ng'ali mu myaka emeka? Era bw'aba nga yazaalako nga naye kinene nga bw'ogambye nga kyeru, abaddugavu banaanywawo amazzi olwaleero zenseka. Njagala omukyala kutandikira ku myaka 25. 25? Ndowooza paka ku 4. Paka ku 4? You said how old are you? 23. Kati mikwano gyo kigirekawa? Bajja kuwulira omwana wa 23 ayagala mukyala atambula paka ku myaka 4. Ekyo mikwano gyo aba n'akwogerera n'abazadde tebayinza kugobesa muntu afaanana bw'atyo. Tewali nsonga lwaki abazadde bangu. Abazadde bayinza okugamba munanga abazadde be basooka okusiima omuntu. Singa ogenda mu bazadde n'omukyala ow'emyaka 4 tebasobola mu kugobesa. Abazadde bo gye bali. Ninako maama yeka. Tokifuddeeko ekyo ekyokuba nti omukyala wa myaka 4 ng'ate gw'oli mu 20s, emikwano egisinga giyinza okwejjako ne bagamba munange oyo ayagala abakyala oba abakulu biki emikwano kigirekawa? Anti emikwano gibeera mikwano gyange. Si mikwano gya mukyala. Period. Kati wona agenda lwa mukyala. Nange mba sijja kulemerako, nja kuleka ogende. Gw'osigaza omukyala wo. Soberwa olugero mbwabo omweyogereze takusuuza akayanziko. Ng'ojja kusigaza omukyala wo, emikwano eginaabawo nga tegikwagala olw'okuba ofunye omukyala w'emyaka 4 agikole gitya? Gigende. Awo wennyini wenkubuuliza nti omukyala oyo singa n'abaayo nga wa myaka 4 nga bw'otugambye oba n'egigwamu egigurupu nga bw'ogyogedde ng'alinayo ku baana nga bw'ogambye nti ne bw'aba mu Nigeria, ekyo oyinza kukihandolinga atya? Moreover tozaalangako singa anajja ng'alinayo ku baana. Are you ready to become a dad? Yeah. How are you going to handle that situation really? Banga tukulaba tozaalangako ate omukyala alina qualities naye ng'alinayo ku baana. Let's assume alinayo abaana nga 4. Sifa ku baana. Tofudde ku baana. Abaana ne bwe baba 4. Ne baba 4 nga tuzaala kwongereza kwabo. Ate bw'aba nga tali ready kwongerako kati kwabo abaana nga olina kuba daddy w'abo abaana. Are you ready for that? No.
oyagala omukyala ng'agenda kuzaala ng'agenda kuzaala naba mpaddeyo omwana omu n'alekera awo nsobole okukuza abali nsobole okukuza bali mpulidde ensonga eyo watiifu omuntu azze nga mu Nigeria ng'oba ali bweru wa ggwanga oba let's assume ali bundi bujjo nga she has all the qualities. Are you ready to go to Bundi Bujjo? Are you ready to go to Sudan? Are you ready to go? Omukyalo oyo yonna wanaaba yes omusange mutandikireyo obulamu tandikireyo obulamu you're more than ready. yes Have you ever been in a relationship before? me no You did not have any relationship. Singa abaayo ng'era alina quality ezo ze zimu naye nga musamize ng'alinnyibwako empewo ayiya mpewo right nsonga ki wali obeddeko n'omuntu ng'alinnyibwako ezo ze bayita empewo oba emizimu nedda oyo takunoonya oyo naye tannoonya what another quality tugeze ddiini yes sisosola ddiini as long as simusamize eddiini zonna ozisigazizza eddiini zonna kati tumufunye wagambye 30 and what up to 40 yes katugeze alimu eyo age group alinayo ku baana nga takola nga tali financially stable nga takola ng'omukyala ayagala omwami we nga takola really nga takola naye mba sijja musobola njagala omukazi ng'akola naye baanamu ate gw'ogambye okola anti nze nkola n'omukazi toyagala nyanjalagayidde mukazi atalina mulimu mwena bwe muba mukola muba musobola okwezimba mutambulira ku leve emu ey'okwezimba toyagala mukyala wakuleka waka nga takola bw'aba alina those qualities nga talina mulimu abireke oyagala mukyala working class to what level cause osobola okuba working class ng'omwana afunayo 5,000 n'oleeta omutwalo anti omukazi obutakuwa kitiibwa naawe oba tomuwadde kakati bw'agamba nti siriiwo leero mulova alinamu akasente shopping y'ewaka agitaddeyo akasente bwekali oluusi aguliddemukko naawe akamotoka naye nga taliiwo oluba afulumyemu ggwanga bagamba leero gwafumba. How are you going to handle that? Bagamba mbwa abakazi, that's what I hear. Abalinamu ku ssente tebasoboka kyokka gwe ababeda abo abakoze ku ssente b'osinga okwetaaga. How are you going to handle that? Nja kusobola omukontrola kubanga n'okufumba mmanyi. Gwe tobifuddeeko bakufumbisa emmere oba ayoza engoye. Kasitaba ng'alinamu akasente. Kasitaba ng'alinamu akasente. Ng'aguliddeku n'entanga akuwadde n'entambula. Kale bw'abaayo lesa assume gyali era ng'akuwulira bulungi yandikutuusizzaako biki bye wandyetaaze nti maama nno bw'oba ojja ng'oli mu 40s nga bwe nzaagadde olina okunkwata bwoti oba olina okuba ng'olina kino na kino bibagambe babiwulire. Anti neera tuba tujja kwetegeera mutya nga kale nga tutandise obufumbo tuba tusobola okwetegeera. Bufumbo type ki? Are you ready to go in church? Yes, assume ofunye wa 40 nga bw'otugambye. Are you ready to go in church with omukyalo w'emyaka 4? You're not going to mind about the abogerezi. Sijja kufa ku bogerezi. Kakati let's assume azze oyo omukyala, how have you packaged yourself? Lwakuba banozana wabagambye tebajja naye mbadde njagala omuwaanemu awo mu lunozana omale omutuwaanire singa abaayo ng'akulaba ffenna tubiwulire naye kennyini anyumirwe mangu asobole okuba ng'ayanguwako okuva e Nigeria okuva mu America okuva yonna yonna gy'aba avudde okukusanga amangu wano e Uganda. How have you packaged yourself? Weetegese otya? Ensonga ezo abiko olina ensonyi onoobisobola gwe? Siri wansonyi. Toli wansonyi? Kakati kale just oyinza okuba yentunula yange. Nga yentunula yo ng'oli musajja mukwata mpola. Naye ng'ensonga ziri zonna ozisobola. Kati mutuwaanire ekyo nakyo kiggwe.
oba muyimbirayo n'akayimba nti bizinesi gikuba abantu mu maaso bagimanye. Kale bebi wonojja tekantunula eno sikwasa ensonyi. Nja kwagala, nja kukola ensonga zonna eza mu kisenge byonna, making sure nti onjagala, era nja making sure nti oyo yenna najja ajja kuba njagala, ebintu byonna nja kubikola bulungi. Let's assume aze muzungu sooka omuwaanemu mu luzungu era omusuubize ekyo nakyo tukimale. Yes, nze kantunula eno sikwasa ensonyi. Nawaba muzungu. Yes. Let's speak that ka English bwabaayo just in case. Katogeremu awo akazungu. Mu luzungu. Yes. Mu ngeri yonna gy'obitegeera ate abo bibaagala. Say, baby, I love you, I miss you, when you come, you say anything. And sisobola gamba nti I miss you when you come atenga. You're very right. Now speak your own. Atenga simulaba. Kati soko muwane, kale muwane just in case. In case ngaze. Baby, I love you, I miss you, everywhere you are. Yes. I'm ready to be with you, to go everywhere you want to take, everywhere you want to take me, I'm ready to go. Yes. Yeah. Begamba bwendeyo. Kale tuyanza nyo tuyanzege. Kakati akwagala ogenda kubanga obayisizaawo enamba z'essimu zibasomereko. Namba eri 07 81 30 51 05. Jidde mugumu. 0781 30 51 05. N'amanya gabaddiremu. Odongo Ivan. Odongo Ivan okuva Elira. Yes, tweyanza nnyo tweyanzege bwe tutyo bwe tubadde omwana yoyo sisobola kubanga eno emboozi njiddamu yadde sekendi n'emu nyiizo gisobya kubanga adda mu mboozi atera ogisobya. Nze mbadde mbaweereza amanya n'eddoboozi Daisy Jada okusinziira ku Delta TV tukole bwe tubadde ne programu yaffe eŋŋanzi programu mulindwa buli omu gy'aba alindiridde okubanga awuliriza zuula omuntu wo. Tweyanza nnyo tweyanzege nyongera okwebaza abanyambaza aba Christ Alone Daybe Fashions baina enamba z'essimu they deliver both worldwide and countrywide. Baina masuti amalungi, baina two pieces, baina sweater pant, buli kika kya lugoye kyonna abakiina ku bbeeyi ensaamusaamu. Ogenda kubafuna ku namba y'essimu eri 07 5103 503 03. Thank you so much for watching. That's enough for today. Mutulindirire omulundi omulala tweyanza nnyo tweyanzege omukama akuume atakuumira ssente. Shalom.